Lukeeredde olunaku olwaleero nga bannakibiina kya FDC abatuula e Katonga bali mu keetalo okwetegekera ttabamiruka w'ekibiina atuula olunaku olw'enkya we basuubirwa okutongoleza ekibiina ekijja olwo beekutulira eddala ku FDC ey'oku kitebe ky'e Najjanankumbi. We tutuukidde ku ofiisi za Katonga mu Kampala, abagizi bayooyoota buli nsonda okutegeka awanaatuula abagenyi. Abagenyi ssaako abakiise mu ttabamiruka w'enkya nabo batandise okutuuka mu kifo kino. Omwogezi wa FDC Katonga Ibrahim Ssemujju Nganda atubuulidde nti enteekateeka etambula bulungi era balinda kadde kokka. Kati enkyalo tusalawo mu butongole nti katufuuse kibiina kirala, amaanyi gaffe tugasse ku Museveni ne famire ye, abaagala ebyokwevuma tubalekeye Najjanankumbi. Okusinziira ku bakulu mu kibiina kino, enkya baakwanjulira eggwanga alipoota y'ebyo ebyavudde mu kwebuuza ku bantu ku nsonga z'okutondawo ekibiina ekipya. Naye ng'ekikulu olunaku lw'enkya tugenda kussa mu nkola ebyo bye tuzze nga tusalawo mu kwebuuza ku bakulembera FDC okwetooloola Uganda yonna. Abasinga obungi ebitundu ebisukka 8 ku buli 100 abakulembeze ba FDC ne basalawo ntukole ekibiina ekipya, kubanga okulwanagana ne Museveni kuyaterawo ng'atutte ekibiina kyaffe kujja kutumalira ebiseera, ate ng'ebiseera twagala bimala ku Museveni, ekyo kyateesaawo FDC. FDC Katonga kyekiwayi ekyokusatu okwekutula ku FDC y'e Najjanankumbi oluvannyuma lweyaliko omumyuka wa pulezidenti mu kitundu kya Buganda Betty Kamya okweyawula ku FDC n'atondawo Uganda Federal Alliance, nga naye yaliko pulezidenti wa FDC Mugisha Muntu bwe yafuna obutakkaanya n'asuulawo FDC n'akola ekibiina ki Alliance for National Transformation. Buli lwova mu kyobaddemu okuyingira ekirala mulimu ebyafaayo ebikuluma naye ng'embeera ekukase. Dr. Besigye yali mu nsiko ng'alwana kununula Uganda, yajja wano nga we NRM agenda okulaba nga NRM eyonoonese. Okusinziira ku bannakibiina kya FDC abagundiivu bannansangwa era abazimba FDC obulumi balina bw'amaanyi okwabulira FDC eyawamu, wabula tebalina kirala kyakukola. Bino bye tukola twala tufune engeri okulwana wamu ng'abantu bategeera nti ekyalo bino ensi yaffe bagiwamba, n'ebyobufuzi babiwamba, n'ebibiina babiwamba. Ffenna tunoonya kuva mu buwambe obw'amagye, kuba kati tuli bawambe mu buwambe obw'abatono, kakati abawera olubatu lwa famire twerwanako kuva mu kkomera eryo. Omusango gwasalibwa kkooti gye buvuddeko, omulamuzi yalaga nti ambasada wa Swabiri Gwa ye ssentebe wa FDC omutuufu, naye bano bagamba nti ensala ya kkooti eno tekyalina makulu mu maaso gaabwe okuggyako kakasa eggwanga nti baali balwanira kituufu. Ekituufu kiikyo kyavuddeyo, kati tugende n'ekituufu ekyo. Nze mbadde mbabuulira nti nze chairman we party era nkyali, kireke bwe kityo tugende mu maaso, kubanga ekikulu ennyo si bya kkooti, kkooti byabaddewo eggulo tubimanyi, kati ebyenkya binaaba bitya. Kkooti n'okusalawo kw'abantu kwongera kulaga bantu, kubanga ne bwe baali badde kkooti esazeewo nga bwe yasalawo ku ambasada wa Swabiri kubanga tesazeewo ebyokulwanira FDC twali tubitadde. Naye abantu balina obunaku okugenda nga bamanya nti twali batuufu mu ntandikwa, tuli batuufu olwaleero, ne mu nkomyo tugenda kubeera batuufu. Abagizi ba FDC boogedde ku nsonga y'okutondawo ekibiina ekijja. Ogenda kwesimbawo oba weetaaga simbo, soba Museveni anaatugula ne kino ekibiina ekipya kye tunafoominga bw'anaakigula tebatukwatidde wano, era tusobola okutambula ne tugenda ewalala ng'ebintu byaffe betuukiririzaamu bwewanga birinyiddwa mu kibiina ekipya kye tugenda okufoominga, era tusobola okutambula. Era abantu abakoowa ne beesanga nga beewaddeyo mu mikono gy'omulabe nabo basonyiwa mu ngeri yaabwe, kubanga y'embeera kumpi gye tutambuliramu. Naye kikulu kiri nti oleka kumanya mbu waliwo bannayuganda abasigadde nga bali ku nsonga. Kati olunaku olw'enkya ekidala kyakugwa n'amenvu, ensi etegera ebisingawo ku kibiina ekipya ekitondeddwawo, era obukulembezi bwa FDC Katonga obw'ekiseera obukulirwa Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago lwe bukoma okukola mu butongole. Joseph Sirwoza ne Robert Mwanje, BBS Terefayina. Ensonga za FDC